Nya Kadama TV bakadama bangi nnyo abatuweereza messages zaabwe nga batugamba ku biki ebigenda mu maaso mu nnyumba z'Abawarabu ddala ku baana b'owaka ne bababa ngamba abaana abalenzi n'abasajja ab'owaka. Bakadama bano bakabasanyizibwa bakadama abamu mugamba nti abamu be bakyeyagalira naye mbabuulira nti bakadama bangi nnyo abateeyagaliza kintu kino abatekyegomba nako wabula abalugwamu obugwi. Twabaleetera omuwala awo gwe baawa eddagala eryebasa ne bamukozesa. Waliwo ne Kadaama alowooza nti bayinza okuba bamukubye empiso ng'era empiso eyo ya caliform naye caliform tebatera nnyo mukuba mu mpiso, bateeka muteekamu butambaala olina gye nakuteeka akatambaala ng'akubye mu caliform nga weebase n'oyitirayo. So bagamba nti abaana b'owaka ne bababa bayina obukodyo bungi bwe bakozesa nga mu bukodyo omwo mwe muli okubeera nga bwe bayingira mu bisenge byabwe oba batambula nga batambula bali bwereere. Ekyo bakadama bangi abakyogeddeko. Ne wabeerawo abagamba nti bajja ne babalaga firimu z'obuseegu. N'agenda ku YouTube nga oba n'abeerako ng'alinawo ka website akaliko firimu z'obuseegu ne babeera nga babalaga vidiyo ezo oba ne babagamba bajje batuule wamu bazirabe ng'omuze ogwo nagwo bagukola nnyo. So bwe kisanga omuntu ayitikayitika amangu oyinza okwesanga nga kiggweeredde awo. So obukodyo bungi bwe babeera bakozesa. Kadaama ono agenda tunnyonnyola ku biki omwana w'owaka by'akola okubeera nga avaayo gy'ali n'abeera nga amulaga buvidiyo buno obw'obuseegu, okubeera nga bw'aba alina emirimu gy'akola amuva emabega n'abeera nga amukwata mu kiwato, n'okubeera nga maama we ne taata we agezezzaako nga ye okubeera nga abalaga kiki ekigenda mu maaso okubannyonnyola ng'ayita mu magezi naye balinga abatannaba kitwala serious. Nga njagala obabuulira nti abaana b'Abawarabu bo maama we oba taata we ayinza obutakkiriza nti ekintu kino kigenda mu maaso n'alowooza nti ate Kadaama yasendasenda omwana w'owaka, naye nga embeera eno egenda mu maaso almost buli mu nnyumba mw'osanga abaana abalenzi nga bakola ebintu nga bino. Olwo katufune Kadaama ono atunnyonnyole ekintu kino engeri gye kirimu mu nnyumba ye. Halo Nnyabuli Kadama TV. Kadaama TV kulambisiza nnyo ssebo ebali ku gyonna gy'otuusaako engalo. Asabire oli bulungi era tukwebaza byonna by'otukolera, ebali tubeererawo, ebali tuyamba mu bizibu byonna. Tusobola n'okutuwa ku magezi ne tusobola okuyiga ne tusobola owangula ebiyunga bino ebitali byangu n'akamu. N'abawala bonna beebaza abatuweereza amagezi, mukole muti tusiimira ddala mwebalire ddala. Era byonna binnyambye okusobola kutuuka ku mwaka guno gwe ntuuseeko kati. Tebibadde byangu naye mbeerawo buli ne mbawuliriza baganda bange ono agamba kino ono agamba kino ono agamba kino oli n'aleeta kiri n'okigeza guno nga kikuyisaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala era naye balitubeererawo mujje n'osobola okutuyamba n'otulwanirira. Lwakuba nange leero nzize nga nina ebizibu bujjo mba followinga nenkwapangamu ku magezi egampisaawo, naye olwaleero kino nange kinziseeko nenvaayo. Nina ekizibu kya muvubuka wano eno. Omuvubuka akeera ku makya teyeebaka kiro kyonna naye n'akajja mu kibiina kino omwezi ogwasooka, naye n'akajja mu kibiina kino namalawo omwezi ogwasooka n'ogwokubiri kati ogwokusatu nga bwe bamanyi abantu bano baboggoka ne kabaka nakato kakumanyiira. Kati omuvubuka oyo yampita Lukiya taali nenzija bwe najja nandowooza balina kyagala kuntuma. Yali eri waggulu gy'asula ne nnyambuka ku maddaala nayingira bwenti basala kuva ku gundi ku ssimu ng'eriko bbulumoovu nga gyeyo akasule kakafulumiza empale n'akusongerako ssebo do you like this ne mugamba nno nangamba genda. Kati nenziramu nenkolaki natya okutya kungi
nga kikirwairo kyongeredde. Wayitawo ebbanga ate era lya myezi 2 kati omulenzi alaba simuliiko kati ng'agira n'atumya obukoloni bwabwe obunduumi ngamba omufumbire obumutwalira mumaze bufumbo osanga gyeyo akasolo akatadde ebweru mu mpale akafulumiza kali bweru. Oluusi n'omusanga ng'akuleeta amazzi n'osanga akasolo ng'akaggyeyo akatadde bweru yeebise bulangiti naye akasolo takabisse ate akaggye mu mpale nga ntekawo mazzi ntekawo obukoloni nga neetambulira. Kati alabye nti sikolaki tekimulya nadde ndi mufumbira omulenzi n'akolaki nfumba ku makya. Ate wali wayisewo ennaku maama we n'angamba ku naye lwaki tweka kakiro kuba nze nnyuka ssaawa za leeti. Nnyuka ssaawa leeti 5 eyo ku 6 kati wennyuka nembeerako ku ssimu ne bakwano bange maama wange oluusi abanneezi bazi nanganje tweba kakiro ne budda neteeba kakiro lwaki nemugamba ate nze mmanyi tweba kakiro budda neteeba kakiro ku makya okkirira okuyonja n'ava eri waggulu gy'aso n'alekayo oli munne nakka wansi n'obeera wansi ng'onja naye ng'ali wano nemugamba ate nze mmanyi mubuuze lwaki takolaki lwaki teebaka nze nange nina ebizibu byange lwaki seebaka lwawo okwebaka kubeera nnyo kaleeti mbeerakawo kusibuka era neneebaka ate ensula ntudde nenzamu nemugamba ekitegeeza ondobooleza nti mwenjagala mutabani wonsula naye naga si kyentegeeza nemugamba tulaki oba ombuuza nti lwaki mutabani we teyeebaka kiro nze atali maama we manya atya nti teyeebaka kiro ati munnaye ne tubivaako awo tudda ku birala naye ekyasigala kinnuma nengayi omuntu n'okuttugunya konna byabadde andowooleza muli nefunamu n'okutya nengamba oba yaseetinga omulenzi oyo engeri gye nalina akajja mu mutima yangamba I don't want to see my husband in your room nebitaba nga atambulidde mugabo ati naga noomu kasa naye ate ekigambo n'okitegeeza kwebaka ati munnange owayitawo ennaku omulenzi nga nombagana mu kiyiwo omukazi amaze okungambako ebyo omulenzi ajja mu kiyiwo nga semusuubira nga gye yeefuula anywa amazzi yanywa amazzi n'afuluma watu akaseera katinnya ate n'akomawo neyefuulafula ina kyanonyamu obukaba ne babatereka ebintu kati mba nze sibeeriko simulowooleza ndi mukwoza bintu byali ku sinki najje n'ava mu mugongo nakwata ati mu kiwatu nenkyuka nga sirikwadde simayiro ng'aseka nange alukiya ne mugaawo ati lwaza n'okozesa nnyo oluzungu ati nangamba sibanyiira lavyu ne mugamba no nangamba baasi wano mulundi gumu gwokka ne mugamba nedda mulenzi nga wataddeko simayivu nengamba owaayi wano babaga balondeza ekamera nga bamuseetinze nityakwatagana nennyina nenfuluma mulenzi nangoberera ngenze nejenyusa ekyuma engoye mulenzi nangoberera nenzira mu lugye neneefulafula atambula engoye mulenzi nakolaki nga wayongerwa okungoberera nenyimirira mutyo nga sivaawo bawagira n'abivaako naye wayitawo enkeera olunaku lumu neebaka ekiro genda oyimuka ku makya ntumu yange mwensula tekukuli ekisumuluzo katiko twalina abagenda nnyo ka ssaawa 6 nga zigenda kuwona 7 nga nkooye balatuuka mu lumu obwentyo tutuusiba gye twava otuyitirivu kati kyesimanyi bakalifoomu ne bajja ne bankoba empiso nakera ku makya omukono nga tegunnoma naye oba butuuka olwakawungeezi omukono gutandika okunnumira nga omukono ogunnumira kiki nembikola olugoye olwo nga olulaba nduzinze nkebere kiki genda okulaba nga waliwo ekintu ekipaapa ekimyufu naye nga sebo katuli nengenda nengamba maama nemukawishaza nangamba obulwadde simanyi buli bulwadde olutukwata wano wonna nabaluganda babakwata n'abakulu sawudi babulwala nemugaba buva kuki nangamba simanyi bulwadde bujja buzi nensiga nga simatidde nengamba abantu bantusebangu tulibava muntu nsolo nenguma naye mutino gasigala gunnumiriza nti kyekyantuuseeko nenzamu nemugamba kenkya nefulafula omulwadde nnyo nemugamba omukono gumunyaga ngendeko ndaba omusawo obuuze bulwadde ki buno buva kuki omukyala nangamba babagadde tugende mu ddwaliro omusajja bwe yadda yatambula safaari yamala ennaku 6 ekiro tebanyiga mpaka kati ate ndi mu nnaku 6 naye leero ku nnaku 6 ndabye omukono waliwo akantu ng'akabulaaka ndi wano ndi mukutya okuyitirivu
nsaba ompulizeeko abawala naawe ompe ku magezi ompe ku ndowooza nga bwolaba omukono ogwo kintu kyajjaguzi nga bw'okulaba eyandira empiso ne mu birowoozo nze gwola simanyi nekinzizaako ompulize ku baganda bange bawala bannange bakadama bannange abaludde mu buyumba kati ngenda bweza mwaka nga 24 guno omwezi naye abaluddemu nkomuno mu Saudi mumanyi ku kirwadde bwekiti ekijja nga kitulufu nga kimyufu oba bankuba ddagala ndi musaba mumpe ku magezi naye mpulira bulamu seewulira bulungi siri mulwadde sikyabula olundowoozaako nti bampiso yaabwe mpapulisa nempulira nga zirinnye nsaba mumpe ku magezi nja kusiima nnyo nga muzizeemu bampadde ne ku magezi